ngenda kukola ebintu bisatu era bwe biggwako nkwagaliza obulamu obulungi. Ekijja okusembayo nja kusaba okyetabemu butereevu ng'oli ku ssimu yo awo. Ngenda kukubulira kiki. Ekisooka gagenda kubeera amazaalibwa aga sisitaafu omulungi bamita Queen Asha. Mazaalibwa geneegattaako. Essimu yo ogenda kubeera bize nga tutayipinga happy birthday Queen Asha, happy birthday. Keeki yo yamutuuseeko dda. Simanyi bw'eneebatuukako mwenna baba bakolere delivery buli omu piininga awo location yo tubeere nga tugenda mu maaso n'ekintu kyaffe. Amazaalibwa amalungi. Bannange waliwo ebigambo yali Chelsea. Mama kiriko kafeesi. Kisisita mutyawe kiriko kafeesi. Bannange kirina feesi. Kati kiita obadde olowooza ngamba ki? Mbadde ngamba ki ddala? Gwe kyana kikyo. Omanyi mugamba nti ate. Kibebi kirabe kirina kafeesi. Mukalaba kafeesi. Mukalaba kanyereketa. Mulaba kafeesi bwe kapopinga. So kakana amazaalibwa amalungi omwagalwa muneegatteko nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Ensonga ey'okubiri, bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Sister alina obulumi. Mukama nsaba amusaasire. Agamba bw'ati. Good evening, Sozimo. My name is Sharon, one of your followers. Please, guys, pray for me. I am going through a difficult time right now. I am not in Uganda currently. In 2023, I lost my dad when I lost my dad, the only father, but a best not only a father, but a best friend too. I didn't go for the burial, and now 2025 July ebigambo bino byenjogera tebinaba kuyitako naku sawa 24. Sister agamba nti now July 2025 my mom is also dead and I will not be able to go for burial. I don't know why life is treating me this way, but I feel my chest is so heavy. I need you to put me in your prayers. Sister agenda kunoonya ensimbi mwaka gwa 2023 n'afiirwa taata bestiwe ng'ali ku kyeyo teyasobola kujja kuziika taata. Olwaleero tuli mu July 2025 yafiiriddwa maama. Tagenda kusobola genda kuziika. Bamita Sharon. Nsabo neegatteko nga tusaasira mwannyinaffe omulungi. Nga tumusaasira, nga tumugumya. Oba onojjawo obugambo obulungi obuteeke waawo. Sister alabe nti tuli wamu naye. Osoberwa bw'ofumintiriza buno obulamu nkimanyi bunyiga. Onyigirizibwa era ofuba okikweke bikusobako olumu ne tubiraba. Okaba mu kimugunyu abalala tebamanya naye ennaku eno waliwo olwe lulikeera ne tubiwona obwo obulumi tebulidda. Wadde tuluma tugume emesi ya bulumi tetutya byetuyitamu ne Yesu byamutuka kamaziga nagakabakunga bimenya. Wakugamba kumamanyi naba ategese ekifo kyo kikulinze alisangula amaziga bonange tuliseka kukaseka katakoma. Enensi erimu amaziga omuntu nokolerera abaana
byamaluma ng'oyagala abaana bambi basome n'otegeka babo obulungi kyokka ne bakusooka okufa obulumi bw'ombula baguma waliyo gye tugende teri kufa wadde tuluma tugume ensi ya bulumi tetutya byetuyitamu ne Yesu byamutuka kamaziga nagakabakunga bimenya wakugamba kumamanyi aba ategese ekifo kyo kikulinze alisangula amaziga gonange tuliseka kukaseka katakuma walekebwawo nkiraba otobye ku lulola bammanyi bw'otunuulira baline wegomba bo baliko mamma ne tata ekigambo mulekwa kikuluma obalowoozaako nga tobalaba lulikyalumu mukama n'abatulagako olwo lwalikomawo wummula wadde tuluma tugume ensi ya bulumi tetutya byetuyitamu ne Yesu byamutuka kamaziga nagakabakunga bimenya wakugamba kumamanyi aba ategese ekifo kyo kikulinze alisangula amaziga gonange tuliseka kukaseka katakuma. Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Bannaffe bannanga abasuubuzi namwe Dembero tubalowoozaako era buli tusanga wena bagamba tubeera tubayiiza bannanga embanjulira poloti zaffe ez'oku kkubo mwe mwenna abaagala Mitiana Road ng'oli lwayagala kola petrol station oli lwayagala teekawo arcade oli lwayagala kola buli kyonna kyolwa kyoyagala okukola nga kiri ku main kwennyini bannange ku tamaka emmotoka nga weziyitawo bwezigenda buli omu alaba display bannanga abaagala okuteekawo amafuta petrol station gwe ng'olira ekintu kikyakola petrol station jangu ku Dembero tukuwa ettaka tulina ettaka eddene eriri ku kkubo tulina half acre gwayagala acre enamba gwayagala decimals 2 decimals 3 yenna awulira ng'oyagala ettaka ly'okukkubo ku Mitiana Road mukyala Dembero mbaleetedde ebyokya nga wembagambye siina ttaka Uganda yonna kakati ojja kujja ng'oyagala ettaka ly'oku kkubo ng'oyagala Mubende nkwano sofa leero lyennina omanyi njagala nnyo obwerufu so nkuleetera ekyo kye nneekakasa kye mmanyi era kye nninako obuyinza mbagala nnyo Mukama abankuumire tusinkane nate simanyi bwe tugenda kukikola kubanga obubaka bwa Queen Asha abusooka bw'amazaalibwa oba onooweereza message 3 ng'obyawudde nomanyi nti kati buno obubaka bw'amazaalibwa Queen Asha kati buno obubaka bwa kubagiza bwa Sister Sharon kati tugenda ku kyokusatu awali ekinyusi nsaba ensonga za sister naawe kennyini ozeewulirireko nga ggwe nina gaye twatandika oddeetinga guno omwaka kuva mu February mpaka kati embeera ze tezitegeerekeka yali ayina brother we oyo babeera bonna lwakuba kati baseparatinga ne brother we kati yatandika okwepangisiza ye nga ye kuba baali babeera babiri by then kati munnaye akola kati nga bajja okusooka baali bakasitoma bange nga bajja bangulako ebintu nga bagenda awo twatandikira okukwatagana awo ne tutandika okwedeetinga ati nga tukwatagana tukkiriziganya bulungi munnaye nga ngendayo kewe batyo nga wengendayo bwenvaayo bwentyo ekiro kyenkalele kyenewunya kwono gaye muntu gwoyinza ogenda naye for the first time wenasulayo ewuwe kale kyanewunyisa nnyo kale embeera ze tezitegeerekeka ye ng'omuntu nasulayo bulungi ebyabaawo ne bibaawo kati nkeera ku makya nga nvaayo bulungi nga mperekera nga mpa transport kubanga nava nentuukira ku mulimu wenkolera ti munnaye kale story mpanvu oba omanya mpanvu okuva olwe naayovinga naye sexo nga gaya neragirako takyandabawo womukubira essimu ndi mukyalo like ngolaba abuzaabuza kitegeera ekintu ekyo ti nga nkola ki nga nsirika ng'asigala ajja waneeno ku workshop yange nga ajja asigala agula ebintu naye ng'omanyi okujja omuntu naggulako ekintu n'atakubuuza
olumu ng'awulira n'ensonyi kyama wano ng'asigala eri ebbali olumu ng'abituma muganda we batyo nga nange mwesonyiwa nandirawo ngaddamu akuba essimu wayiseewo ebbanga ng'akubira essimu biki wabaakise ennaku zino sikyakutegeera biki namugamba gwaliko obuzibu okuba kiriwo ekyabawo tokyayagala kutegeera oba ndya nti oba ki ng'agamba biki tewali buzibu naye ojja kujja tukyogereko kati zijjukira nagendayo ku yidi guno omwaka gwennyininyini ku yidi we nagendayo nga nnyingira mu nnyumba kuba twanyuka ffenna ku mulimu nsibawo ne ŋŋenda ewuwe twagenda ffenna olaba kojja nga olaba apartments bwe ziba pangisa ku apartments nga tuyingira ng'ayingiza engatto zange ze yali nga tayingiza ngamba yi ono ayingiza engatto zange kikibuzibu ki sibifaako tuba twakatuula bwe bati najjako ettaala ly'omuddiro kati twasigala nga olaba kitangaala ekyakyo kya tv nga kyekiraga kyokka tuba twakatuula tutandisa onnyuma okwogera ku nsonga eyo kitegeera tuba tukyanyumyanga ku luggi kuliko akonkona nga mugamba sebaani akonkona oyo manyi olinayo bamalaaya balabooleta wano biki ng'agamba oyo demu wa brother wange kati nga yeekwasiza ku brother we engeri brother we gye yatandika naye okwepangisiza ngamba oyo demu wa brother wange yabadde azze wano ero nga mugamba demu wa brother wo koye nti nasirika ngerola engeri ekisiikirize ky'omukazi mu mmiro omanye endabirwamu ng'obeera munda omuntu nga totaddeeko ttaala omuntu wabeera wabweru oba osobola omulaba nga nengera omuwala alemeddeko akonkona ati nga nsituka onzigulewo mugambe munaaye brother wono gwezza olaba takyabeera wano nga gaayaŋŋaana ansika mpaka mu kisenge kati weyantwala mu kisenge nga nze ng'omutima guŋŋamba weetinkuule neetinkuula mu nnyumba nenkebera mu wardrobe nensangayo engatto z'omukazi mugamba zino engatto ate zikola kimuneene mu kusooka saazisangayo kuba era nalinga ngendayo naye saalabayo ku ngatto yadde aŋŋamba ezo engatto twali tusenguka simanya ebusaabala simanya aŋŋamba salaama okuva esalaama nenzija nazo naye oyo twayawukana yagenda nabweru nemugamba ate okusooka nga saaziraba naŋŋamba nali nyinawe naziteeka tewaziraba bulabe biki nga apalapalanya manyisa ebigambo byange bitiri natambula butambuze nga nvaayo nga muteeka mu blacklist namuteeka mu blacklist nga nsindikira mu brother ke katooka ako nga katandika okwewuuba wano kakangamba ebiki ennaku zino nga tokyakolagana na mukulu wange buzibu ki mugamba ye teyakugamba namba yaŋŋamba naye yaŋŋamba muteeka mu blacklist ate ayagala okwogera naawe nga mugamba olaba oba onyumya ku mboozi ezikwatagana ne mukulu wo toŋŋamba waba awulira ye ayagala okwogera nange yejjire taddamu kkutuma ng'akaana kasigala kajja wano ako akavubuka nga kajja wano nga kajjawo kati lumu nga kaŋŋamba paako ku ssimu yo nyina gwe njagala okubira olinako minutes nga muwa ssimu like wano wenkolera mulimu mirror ngenda olaba ali mu contacts zange akebera ku whatsapp yetinkuula mu message zange nga mugamba gwonsabye kuba ssimu oba osabye kukola ki bakasitoma baffe abalungi ezimu items ze tuyina ku Massive Quality Beddings bed covers banange bed covers ze tuyina nyingi buli bbeeyi tugiyina ffe bed covers ze tuyina tutandikira ku $5,000 ate 5 ebeeramu essuuka pillowcase 2 mpaka bed cover gyenina esingayo ebbeeyi ya $8,000 kati ezimu ku bed covers tugenda balagako zino bweziti zino bed covers zino ono bed cover bano abayina ebitanda ebinene mugamba ffe bed cover zatubula twagala bed covers ezisuuka mu 6 y'eno eno bed cover eri 8 ku 8 abayina ebitanda bya 6 ku 6 nga mwabulwa bed cover ez'okuteekako nezigwa eno neeri. This is the right choice for you. Bed covers mukala zonna katwaliyo bed covers zino ono VIP Carolina naye waali mukalazi ono afulumira mukalazi nnya pure white
ayina cream katunoli gwensoose ayina ono kala bwati katono VIP Carolina ayina naye kala zaayo nga bwe mumulaba wano zino zirabira ddala bed cover zino zoraba wano zino baziyita bed covers kabejja bw'ogitwala tojjula ate quality ate biki zino zo tobuuza era ne quality ogirabirawo zino quality yennyini size yeeyo buli kimu kyonna okisanga muno ku Massive Quality Beddings fe twasalawo baleetera buli kimu leero nasazeewo okwogera ku 8 kubanga abasinga ezo bed covers zababula mugamba fe bed cover enene zaatubula bannange zino weziri tuyina ne bed covers ezimu eziba n'omubiri omutono omubiri omunene zonna bed covers zonna ozisanga waffe banange mujje mutuwagire amazima ge tukulembeza fe ebirungi banange bakasitoma tubiina mwebale nnyo mwebalire ddala ng'akaana kasigala kajja wano ako akavubuka nga kajja wano nga kajjawo kati lumu nga kaŋŋamba paako ku ssimu yo nyina gwe njagala okubira olinako minutes nga mmuwa ssimu like wano wenkolera mulimu mirror ngenda olaba ali mu contacts zange akebera ku WhatsApp yeti nkula mu messages zange nga mugamba gwonsabye kuba ssimu oba osabye kukola ki ngadda mu galali ne bannange kati awo nga tatandika kuleeta topic ya brother we nga ŋŋamba manyanga baba wange buzibu kimwava ku kinga munnyonnyola kati nga mubuze ezengatto zaani ng'ate yaŋŋamba ezengatto zaali za mukyala gwe yava naye eri byali bayawukana nga bakyabeereyo salaama nga tannatandika beera naawe naye oli yagenda nabweru tebakyawuliziganya asirika kati mba ndi awo nga muganda wanne yeetonda nga mujje mu Blacklist naye nga omanyi okwagala naye nga nkolaki ŋŋamba biki jangu tukyogereko nga nzirayo nga yakwese omanyi okujjawo buli kalaga nti oba wano wali wajjawo natuuka ŋŋamba kebera ennyumba yonna gy'oba osooka okukebera nga nkebera ennyumba yonna naye yonna yegga amazima kojja olaikono gayita tegeerekeka mbeera ze okitegeera simanyi oba nze alaba obubi nze ndabanga atanjagala ayina ebintu byakola olumala n'akuignoringa atubadde twaddamu tukwatagana bulungi ate kati mba ndi awo nga ŋŋamba simanya esimu ye wagiwaako ku Joram nga brother oyo yansabira esimu mbw alina gw'ayagala okukubira gamba mbu simanya ŋŋambye yesanze ebintu by'obuseegu mu simu yo nga weeyambudde wena toyambadde ne ŋŋamba ye ate ono muganda wate yenna mukola kisibitegeera naye nga mugamba yagambye yabisanzeewa nga mmukwasa simu ng'agenda simanya woderiti nga bina gye beetereka mu trash ng'agendayo nga teri yadde ekiriyo naye kati like anneebalama takyanyumyanga we yali anyumya nange takyankubira simu kati simanyi buzibu kwe buba ebyo ebigambo brother we bye yamugamba basi bitegeera ye muntu gw'oyinza okukubira essimu luba mukyayogera nkyali bize biki bikirindako taddamu kuba ate nga luli yalinga akuba kwegamba ali awo sibitegeera nange nga nze omuntu abuzaabuza kitegeera ate bw'osirika ennyo ng'atandika ate ng'osirise nnyo biki naye kirala abaddewo omulundi gwensembyeyo bbeera naye nga nkubira essimu ngamba yeesula bulungi mukwano biki webale byonna namugamba kale ssebo timunaye nga wayitawo mande ndaba takuba eno wiiki ku mande nga takuba n'olwokubiri takuba kati nga ŋŋamba nze kankube ku ssimu ye nga nkuba essimu ye takwata kuba ogwokubiri takwata nagikuba kale emirundi enna amazima essimu ogwalinga ogwokutaano nga essimu nga banteeka mu blacklist nga ŋŋamba ye ate ono banteeka mu blacklist buzibuzi nga nfuna simu ya brother wange awo nga nkuba ng'akwata nga muganda we yakwata nga ŋŋamba nze eno layini jjukira baseparate nga tebakyabeera bonna buli omu apangisawo we nga layini mmanyi yooli ate ono ŋŋamba ye nga ŋŋamba mbu nze eno layini yange oli tekyaliye yamaze n'afuna ndagamuntu ye n'awandiisa layini empya nemugamba akuwa ennamba ye kuba eno tekyaliye
mugamba yina afuna layini n'atangamba nti yafunye layini empya dde okunkubirako nti eno enamba yange. Oli aŋŋamba mu abamanyi toddamu kuba ku ssimu yange. Nemugamba kati lwaki ontadde mu blacklist. Naŋŋamba nanti saagala basumbuyi kuba ku ssimu yange. Nanzijjako ensirika. Kati mba ndi awo enkeera nga nzijjayo nga nkubira nga ŋŋamba nkusomera ennamba y'abaaba ngikuwe. Ojagalako nze lindako nkyali bizo ojja jjimpa akawungeezi oba ng'onnyuse oyitire wano. Teyajja. Nga nsirika. Kati lwabadde akiro ne ŋŋamba ku Lwokusatu eno wiiki ne ŋŋamba kankeere nnyo. Tukireewo ono gaaye ndabe. Nga nkeera. Nga mpitirawe wakaawe. Nga nkonkona ku luggi nkonkona. Andi awo nga ggulawo. Naye mu kuggulawo yanneekanze kuba yabadde kale tansuubira kuba nti simukeerangako ku makya bwe batyo. Eyaguddewo. Namugamba naye buzibu ki? Nakukola ki? Essimu yo yabaaki? Nga ŋŋamba birala muganda we yaŋŋambye ebirala. Namugamba nze muganda we yaŋŋambye wafunye layini empya eno layini era tekyali. Era ŋŋamba tubadde essimu ebadde yayonoonekamu ne muwaamu ku yange. Nateekamu layini ye naye kati nga layini zombi ziri omwo. Ennaku zino mbadde sikyabeera naye naŋŋamba naye ate nze nga yaŋŋambye wafunye empya wafunye endagamuntu yo. Naŋŋamba nze n'endagamuntu sinnaginonayo biki. Nga nkwata ssimu nkuba ku eyo layini. Ng'evugira we wennyini nnyini olaba nti yakola kiyagirina. Ati ne ŋŋamba muganda wo obuvumu obwo abujjawo obuteeka mu blacklist. Naŋŋamba simanyi obula lwaki yakuteeka mu blacklist biki. Ne mugamba omanyiwo wenkolera naye ddala mazima ddala omuntu ng'omwagala yadde oyitawo ogamba nti oba kamubuuzeeko omunnyonnyola oba essimu toddamu gikubako gundi yagirina. Egamba nze ebintu byawe bimbuzaabuza olalinga abanzannyira ku mutwe okitegeera. Kati nabadde ndi awo ekiro ate eggulo nga brother wajja nga ŋŋamba yakuwadde ennamba yaŋŋambye agenda yisirawo mwogere akuwe n'ennamba y'essimu. Bwe nakubidde ono ne mugamba ate yaŋŋambye nze wabula nze byebintu tebirina gye binnyongera oyo yamanyi nze sirina layini empya nga abyegaana mbu talina layini empya. Kitegeera ate nga ye brother we alumiriza nti alina layini empya ate we nakubye ku layini ye ate nga ndaba oli yaali nayo. Bannaye nze kwegamba bambuzaabuza sibitegeera oba kikyabala simanyi. Njagala tuula naye njogere naye ndabe naye simanyi. Banamugambe wabula tusisinkane twogera ate naŋŋamba simanyi agenze mu kyalo mbalala balinayo edduwa biki. Naye nga munnaye sooka ompe ku magezi awo kikyaba ategeeza. Bali yankubirangako oli otya oli bulungi ki kino naye kati takyabikolerako ddala. Sister, lwaki tova mu katemba? Lwaki tova mu kwesiruwaza? Lwaki teweekuŋŋaanya n'okkiriza nti awo tewali kafooko? Kankubuulireyo, mu biseera bino nga mmaze okwogera ebigambo bino, okwesisigiriza mu relationship oba mu kirelationship bwe kiti omwezi mulamba oguddako tewekanga ng'ofunye olubuto. Ng'olwo lubaale sitaani w'okubonaabona yakwetooloola ati yakuzingako akulondoola. Omuntu atakwetaaga oba omulaba. Omuntu atakuliiyo tabula ne bw'aba ayogera oba omuwulira enneeyisa ye eba tebula. Gaayo ono kati nga bukeera enkya nga ofumbirwa omusajja ng'ono yeeyisiza bw'ati. Bali awo bakuzannya katemba, bakubuzaabuza, bakufuulire ddala omwana omuto. Baagala okufuula kimpe nkyekubire bwe kuba kwekiri ng'akunoonya, bwe kiba tekiriiko ng'akwesonyiwa. Bwe baku blacklistinga, bwe baku confusinga essimu yange enze nayo oli yakyusiza layini kati nkwe layini ye kati bwe babikyusa ate ye bwagamba nti takyusanga layini. Oyagala kumala kulaba ki okutegeera nti relationship ng'eyo tekola makulu? Saagala kugamba nti oyaka nnyo nti oli desperate nnyo kugamba olaba ng'ono omusajja bw'akuva mu ngalo obeera ogenda kuddayo eri ku lujja. Simanyi oba ono yakuggyako ku lujja. Abaana ab'obuwala bannyinaaze bambi ate temukka nnyo bbeeyi. Oli mu kwekolera. Kakati bw'obanga obadde okola mu mobile money bino bye biseera bye mukoleramu ensobi. Gw'olina okuweereza emitwalo 5 n'omuyingirako ziro endala n'omuweereza emitwalo 5. N'okola loosi mu business relationship ng'eno ogenda okugivaamu
ng'okoze loss ku mubiri gwo ne mu business. You can't concentrate on omusajja takuliiko. Kakati ayinza okuba nga akamaali ke kaawulira bwe kaba tekasobodde kumutuukako, tugeze abadde akeetaaze ne katasobola kubanga kamusalako, olwo gwe n'oba ng'oyingirawo y'ensonga yokka. Tewali nnyo mulama gwe tuyinza kutulakaawo tugambe nti wano we tuli waliwo ekinyusi, waliwo ekigenda okubaluka. Nothing. Oba ogezaako okuntegeera nga bw'olya ng'oli confused. Kati relationship ng'eno mbw'oyagala omuyita mwogere ekintu kino kibeeko omukiggusa, ekintu mukigguseewo olwedde nga kyeggusa dda okulaga nti tekino. Njagala kukulabula byonna bw'oba obirabidde, jjukira kino. Mu mbeera y'ensiitaano eno gy'olimu nga weebuuza omulamwa gwa relationship eno guli luddawa, njagala kukutegeeza nti wano w'osobolera ddala okufuna olubuto. Kati on'omulenzi omusisinkana ne gutaseka, ajja kulimbalimbayo. Kati bwe yakukwatira n'akuyingirizaako obugatto nawe bannange era avonga mpya. Of course n'osigala nga muli ogamba kati ate kiki enjagala, njagala munzikutereera. Bw'aba kati ngandiko atandikidde ku bugatto, kati eyo yekkeya. Butreat otandisa obufiiringa, kumbe omulala agenda okujja okukonkona. Ono omusajja kyangu okukumatiza naye nkubuulira saagala ojjukira ebigambo bino nga byakukulumya bulumya. Naye mu mbeera eno bweti wali ebiseera ng'osomoka ekizibu ng'ogenda okumalako olusozi, waliwo ensiitaano ejja. Kati ensiitaano wano relationship kino kirina omuyaga ogulaga nti olina kubanga okifuluma. Naye bw'otabeera sensitive, bw'otabeera mugezi kimala, oyinza okuba nga abuuka mu relationship kino ng'obuuka n'olubuto. Relationship buli lw'ogyekengera, buli weweekengera nti essimu yo waliwo ayinza okuba nga yatampalinze nayo, buli weweekengera nti kaadi yo eya banka oginoonyezaako enfunda nga togiraba, era ekiddako kwe kukuba banka ne blockinga kaadi ye. Essimu yo bagibba, waliwo ebintu bibeerawo ng'oteeka okubaako ky'okola. Kati omuntu ng'ona atali clear, gwe biki biziyiza ki by'otaddewo, preventive measures ki z'otaddewo, kubanga ki relationship okiraba ng'olwedde kiri mu kuhitinga rock, kiri mu kutomera olwazi. Bw'otabuukamu n'amagezi mu relationship bweti, nkukakasa oba guno gwakusatu nga nkyogera, bino byenjogera mbirabyeko, n'otuuza omulenzi n'omugamba nkubuulire omwala oyo omulaba kati olaba ekyo kye mwolekera, olaba awoli gwe teekawo abiri. Kati mu mbeera eno ng'oyegezaako okubeera getting serious, kati ono bw'oneekulubeesa naye chances z'okufuna olubuto nnyingi. N'ogamba omwala omusajja oyo omulaba kati ono omulaba, ogezaako okulaga nti osetolinga n'ono, kati olaba oli bw'asitudde enkundi agenda kuzannya kifiiriza. N'amaana gaasozimu omusajja yanzannya kifiiriza, eri ne banjiwa ate naye nandika mu bbanga. Waliwo ebigambo abamu nga baagala, waliwo abawala abalina obuzibu ng'awulira ayagala omulenzi ayimirire ku magulu ge abiri, akozesa akamwa ke mu ddoboozi ery'omwangu kamugambe nakumala, nakukkuta, nakukoowa. Waliwo okwerimba okwo. Ekisinga okuneewunyisa, waliwo ebigambo nga mwagala nnyo confirmation from kamwa, ne wabeerawo ebigambo nga olwedde mubiwulira nga babyogera mu kamwa. Waliwo omulenzi okugamba nti akwagala, naye ng'owulira akamwa tekamala ng'oyagala bikolwa. Kyokka waliwo ebintu ebimu ekyewunyisa ng'ebikolwa byogera nnyo. Kati ate omuwala n'abeeraawo ng'ate ayagala kuwulira bigambo bya Gayi kuva mu kamwa ke nga yabyogedde. Now, do you see the confusion? A guy will confront you, mwogere, omugambe nze mbuusabuusa love yo, akugambe mukwano, ayiwewo layini ku layini, n'akamwa ke akugambe nti mukwano nkwagala. Ebigambo ebyo osobola okubibuusabuusa ng'omugamba nti ebigambo byo n'ebikolwa byo tebifaanagana. Kitegeeza nti mu kiseera ekyo oba okonsentratinga nnyo, oba otegeera nnyo, taputa nnyo ebikolwa bye, era ng'owulira ogamba nti ebikolwa bye byebituufu, ebikolwa bye byebyogera amazima. Omulenzi ono tandiiko, tasobola kubanga ndiko. Ne tugenda ne twesanyusa ne guseka, ne tubeera mu ttendo ne twawukana, n'amyutinga for that long. N'amaana akomawo mu bulamu bwange ng'ate neebuuzisaabuuzisa munnabaki nabulirawa. Omusajja eyankwana kubanga yamala okulaba omubiri gwange n'anzija munnika n'agiteeka wali,
nanfutubbalako kakati ali wano ali mu kweserwaza. Kati ekyo ekikolwa kinene ne bwakugamba nti akwagala owuliranga ekigambo I love you kiwowuka nnyo bw'ogeraageranya n'ekikolwa ekyokubeera naye mu kiro ne mwawukana n'amala ebbanga lye yamala nga takunyega. Owuliranga his actions byayogera nnyo, eddoboozi ery'ebikolwa bye lyali lyamwanguka nnyo, eddoboozi lye eryakamwa ke nti nkwagala lya ddoboozi liri wansi nnyo, owuliranga tolikkirizaamu. Lwaki bwe kituuka ku kuba nti omusajja akulaga ebikolwa ebyokuba nti takwagala nga by'osinga okulaba ng'era byebivuga ennyo, ate lwaki owulira ng'oyagala okonfaaminge n'ekigambo kye nti nkukyaye? Lwaki kuluna ebikolwa ate olaba oba tokyabisoma nnyo? Nze ndabye n'embeera naye nze njagala kyatule, njagala kukiwulira kuva mu kamwa ke nti nze nakumala, nze relationship nagimala. Bamikwano mu biseera ebyo, mu process eyo wotera okufunira olubuto. Ng'omaze okulaba ebikolwa byonna ebiraga nti takwagala ne weesigiriza kubanga bwati kwogera n'omubuuza nga nze yogera oba tonjagala, tajja kwogera. Naye kuko abasinga obungi tajja kwogera, ajja kugulaba ki? Ate n'amaanyi nagamba osobola okutwala kyoyagala, kati nze nkole ki? N'abeerawo ne yeetoolola ne yeebuzaabuza naye ng'ebikolwa bye byogera. Kati otandika okuyingira ekitimba mu butongole ng'oli lubuto. Abaana ab'obuwala nsaba bino tubiyigireko. Omuntu atakwagala ne bwe yeebuzaabuza atya waliwo ebimuyitako era ne birabika. Naye bw'obiraba osigala otunuulira ki? Gwe atali mu bufumbo bwa mpeta nti mu okufa kwe kuli twawukanya. Okyalina omukisa okusalawo ku bantu abakusenkana ba John, ba Robert, ba Ronald, ba name them. Bonna abakugezaako n'olyoka weesibako muntu bw'ati akudingisa. Banyinaze awo twatuukawo ddi? Kakati ono bano agenda okulaba ng'oliawo oli kyakuzanyisa obusente n'abulya. Kati be bano boosanga ng'omulenzi ng'ono akwagalira ku bbiiru yo eyiyo. Kati akasente bw'akafuna akasipendinga kwoli eri emmese eri mu kudduka ali mu kugigoba kubanga ye kapa. Ateekamu kyonna okulaba ng'emmese eri. Kati emmese endala gye tulaba wano yeri mu kunoonya kapa. Bwakugamba nti jangu nga oteekamu transport wo, oli bwamugamba nti jangu nga mugamba sooka onteereko 5, enviiri zange sinagenda mu saaluuni, enjala zange zeetaaga okukola kubanga yeegula, kubanga eri emmese agigoba, awulira ayagala emube ku kido, ezo ng'aziteekamu. Gwe kyamaanyi kyakola bwajja kuggwe ezizo zennyininyini zaatwala. Red flag oba oyagala zaaladdu. Abaagalwa, owulidde ebigambo bya sister ne byenjogedde obirabye. Njagala ogeraageranye mu comment section. Sister ono ddala wano waliwo relationship oba kwokya biseera. Nsaba otandikire wano ng'ow'endowooza zo. Tuvaawo ddi wano? Nosanga omuwala ng'alwaninze bizinensi ng'agisobodde, ng'agikwasaganya ne bamunyooma naye ng'abachallenginga. Ne bizinensi ng'emisoso gyayo minene. Okwekomitinga bannange expectations bannange n'olyokubeera mulungi mu customer care no balancing ebitabo n'odduka n'osuubula ng'olaba tasks z'amaanyi. N'otuuka mu relationship ne bakudingisa ne bakwerabiza nti gwe w'amaanyi omukazi oli omuzira ali mu kulwaninga business. N'olyokowuka ku nsonga z'omutima n'owulira nga tokyategeera kubanga olinda omusajja akwegambire nti nze nakumala nakunaaba. Nsaba Mukama akunsaasirire ebigambo bino gattagatta kuŋŋaanya enguguuzo ove mu katembo ow'okukuusa ow'okukufuula atategeera. Nkulabula ogusembayo kuleka gwe gwokuna. Bw'otagenderera kati ekiddako mu mbeera bw'eti luba lubuto.